Etteeka ligamba omuntu okuwangula akaluko wa pulezidenti. Nga kakuyege w'omwaka guno kyajja atandike, buli munnayuganda yali atendereza emirembe egyali gifumbekedde mu kakuyege ono okusingira ddala ku ludda lw'abavuganya ku ntebe y'eggwanga ennene. Kino kyaleetera abantu bangi okukkiririza mu bigambo bya minisita ow'ensonga za ssemateeka Norbert Mao bwe yategeeza nga kampeyini z'omulundi guno bwe zigenda okubeeza emirembe mu kasirise akatagambika. Mukakase nti kano akalulu akagenda mu maaso kajja kubeera ka mirembe. Tewajja kubaawo bino ebyokugamba nti tukole eggaali tebiriiwo. Bw'alina miitingi ojja kutuuza miitingi olangirire wawo ogenda okukuba olukuŋŋaana lwo abantu bakusanga eyo naawe oba obasanga eyo. Kati oyinza okugamba nti omwezi ogwasooka kyali kigumbaaza ng'ente eri ku kyoto nga wadde waaliwo obutakkaanya wakati w'aboludda oluvuganya n'ab'ebyokwerinda tekwali kwa maanyi. Wabula ekyatanula bakuumaddembe ate okukyusa langi tewali yakimanya bwe kyatuuka ku munanno Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuka mu bitundu bya Buganda. Wano omukka ogubalagala, embwa za poliisi, amasasi n'amazzi agasiiwa byonna byaggyibwayo nga kw'otadde emmamba olwo kampeyini za Kyagulanyi ne zifuuka eddwaniro okukira oluwannanda lw'e Gaza. Embeera eno abali bamanyi nti oba oli awo yakukoma mu Buganda, mwana wattu yasaasaana ne mu bitundu bya Busoga okukakkana nga waliwo n'abaluguzeemu obulamu nga battibwa ebitongole by'ebyokwerinda. Kyokka ate abakuumaddembe obusungu bweyongedde Kyagulanyi bwe yatuuse eggulu nga bakuba buli kye basanze wakati mu kulowooza nti oba bagenze okulaba ng'omukka ogubalagala tegukyakola kye baagala. Kati olwaliro minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao bw'abadde atongoza alipoota ku nsonga z'obwenkanya, amateeka n'obutebenkevu Justice, Law and Order emalako omwaka, ategeezezza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kalaze obunafu obutagambika mu kukuuma emirembe mu kakuyege ono. Ebintu ebisinga tubirabye ku byabadde eggulu. Waliwo abamu abaakola ne vidiyo nga batiisatiisa buli omu nga bakutte n'ebyokulwanisa. N'olwekyo tekyetaagisa ate akakiiko k'ebyokulonda kagambe nti tukyanoonyereza ate n'okwekweka mabega wa poliisi ti poliisi yeenoonyereza. Akakiiko kennyini ke kalina okusamaninga buli omu gwe balabyeko. Okusinziira ku Mao, ebikola by'okukuba abantu mu mbeera yonna si bya bwenkanya. Ono alabudde abakuumaddembe abalemereddwa okukola omulimu gwabwe obulungi nti gye bakomye okutulugunya abantu baba bassaawo ebyekwaso eri abo abalemeseddwa okuba kakuyege waabwe mu bulambulukufu. Mu Uganda naddala nga twagala ensi yaffe etereere, omuntu yenna akuba abantu oba omuntu yenna alemesa kandideeti yenna okunoonya akalulu ajja kuba awadde kandideeti oyo ekyokwekwasa nga bamuwangudde agambe nti saakola kampeyini bannemesa. Mu kalulu kano engeri gye nkalabamu tewaliiwo kyetaagisa ate kukuba Bannayuganda. Kyokka era akolokosi abakulu mu kibiina ki NRM obutavaayo okuvumirira bikolwa bannakibiina bye batuusa ku bawagizi b'abeesimbyewo abalala kyokka nga babikola bambadde langi zaabwe. Yinza kweyita kibiina naye nga okkiriza abantu abamu abasiiwufu bw'empisa okukola ebintu ebikyamu mu bumenyi bw'amateeka nga bambadde ebintu byo. N'olwekyo omuntu yenna ayeeyita owa NRM entuufu ekola ng'egoberera amateeka erina okuvaayo n'ebeesamba. Bw'atyo Mao asabye abavubuka obutatwalaganyizibwa bannabyabufuzi nga babakozesa effujjo kubanga bajja kumulaba basuulewo naddala singa bagwa mu buzibu bwonna. Abavubuka muve mu bintu bya pay as you go. Bano ababapikamu omuliro, ababakumamu omuliro, abawa busente obutinitini beenoonyeza byabo. Mao era talemye kwogera ku nsonga za kkooti y'amagye bw'ategeezezza nti okutondebwawo kwayo kiba ku bunafu obususse obuli mu kkooti eza bulijjo. Bwe tuba nga tetwagala basiviliani bagende mu kkooti y'amagye, tulina okwongeramu amaanyi okulaba nga kkooti zino eza siviliani zikola mu bwangu.
ne ku nsonga za ssente z'akakalu ezitaddizibwa bantu. Mao agamba nti kyakusomoza ky'amaanyi eri essiga eddamuzi ekisaana okugonjoolwa. Ky'oba olaba nti nasabye akakiiko ka Judicial Service Commission banoonyereze ku nsonga ezo balabe nga abantu bafuna justice kubanga ssente ziba zizo ng'omuntu. Buli nkomerero ya mwaka ebitongole ebitaatira obwenkanya amateeka n'eddembe bifulumya lipoota ey'awamu era mbiko ebyo bituukiddwako n'ebikyaganye naddala ku nsonga y'amateeka n'obwenkanya mu ggwanga. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.